akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ngerayo n'amalindirire amalala obutonde bukola kinene nnyo mu kutumbula ebyobulambuzi n'okuteekateeka nnyaffe Uganda ku ntikko naye abasinga balowooza nti ebitoogo tebirina mugaso. Leero tukuleetedde engeri entobazi okusingira ddala Lubigi gyattattaniddwamu nga ekyali ekitoogo kati olengerera wala ebiri ebunaayira. Uganda y'emu ku nsi ezeesiimisa abangi okwetooloola olukalu lwa Afrika olw'obutonde bwayo ng'ensozi, ebibira, ennyanja, emigga wamu n'ebintu ebirala bingi ebyanaamiriza ensi nga n'omuzungu kyeyava agiyita ekkula lya Afrika. Naye mwattu obadde okimanyi nti ekitiibwa kya Uganda okubeera ekkula lya Afrika kigenda kiggwaawo olw'obutonde okwonooneka? Olwaleero tukuleetedde engeri entobazi mu ggwanga gye zigenda ziggwaawo naddala Lubigi olw'abantu okuzisenda nga bangi bazimbyemu ennyumba ez'obwannannyini omuli engulumivu n'ez'omuyabayaba. Abasalamala baateekamu dekkolero we basalira embaawo n'okuzitunda ate abatakisi bo tebatawaana na kunoonya we bateeka paaka zaabwe. Nedda balaba mu ntobazi we bateeka paaka ne weebuuza amateeka n'ebitongole ebivunaanyizibwa biri luddawa? Baabatunda ebimuli n'emiti nabo bali mu Lubigi nga bagamba nti ekyabasenza mu Lubigi y'ensonga y'amazzi okubeera okumpi ate era bapangisaawo bupangisa ng'olukusa baalujja mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutonde. Najja neekolera wano mu kitoogo okumpi okuba obeera eri ku lukalu amazzi gaba wala naye wembeera kumpi n'ekitoogo amazzi gaba kumpi maaso bodo birabirirawo bimeza nga wadde mu kasana waliwo sizoni y'akasana awo wano tupangisaawo naye okupangisaawo tulina emitendera gye tuyitamu okuva ddala ku nnema. Omu ku bakugu ategeezezza ng'abantu ba bulijjo bwe balina okutwala obuvunaanyizibwa okutegeeza nnema singa wabaawo omuntu yenna attattana entobazi olwo nno yo nnema n'ekola ogwayo. Abantu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ane bategeeza nnema kati nnema neyo kegera n'ekola ki n'ekikwaga. Abooza emmotoka eza bulijjo booleza muno kyokka nga woyira omukadde gwe bajja mu mmotoka bamuyiwa muli munda. Abandi Lubigi baamufuula nnimiro nga bateekamu kasooli, ebijanjaalo n'amayuuni nga ne bamaama banneekolera jange baateekamu wooteeri ezifumba emmere era nga bano omukugu agamba nti beetaaga okusomesebwa. Okusomesa abantu tukijja genda mu maaso tugeza okukola omulimu gwonna okusobola nga abantu tusomesa abakola emirimu gyabwe abantu awa bulijjo abalimi n'abantu abalala bonna abaagala okukolera mu ntobazi. Naye abange ekyewuunyisa abantu bonna abasenga mu ntobazi kaabuyonjo ze bagendamu ziri luuyiwa. Bano basima ekinnya kya fuuti nga 10 ne beetooloozaako ebiwempe omuntu w'atayinza kulabira olwo nno ng'akayu kawedde ekyonoona obutonde. Uganda kkula lya Afrika tukwatize wamu tugize ku ntikko. Kura Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye.